esanyu nali nyingi sala zange zitandise okukola manyi sala zange zisaba mpola ate ebintu bya Katonda bitwala obudde manyi nze omu ku bantu abasanyufu wiiki eno nabadde musanyufu kibayagaliza embazzi kibayaga asudde naye babaza Katonda okutukolera ekyamagero ekyo abantu bajja kwokya mpola mpola sorry but sure bajja kwokya nadde ndi awo nga ndaba manager wa Bebekulu alumba omuntu omu negamba bajja kwokya mpola sorry but sure kati mujja bamanya buli mwana mubamanyi nga tubagata abantu babi nga muga abantu bakozesa nga muza kati mujja bamanya sorry but sure Kenzo yani president wa Nigina president wa Nigina namulabi yayogedde oye true definition ya president wa Nigina omutuufu hypocrite user ovanku muntu asokera kumucho kukozesa omuntu yena amufunamu omuntu namuleka nga mwavu kati abakadonka mbasajja batu yabakozesa bulungi nnyo n'abafunamu emakindi ali mukusitula bangalo ate n'amala n'abalangira obwavu ovanku muntu aba muzibu kati president Nigina kakyali mabagga akyalangira okusikunyonyola kati kankubulemu ekintu kimu mu bukyanga Uganda ebeerawo teriyo muyimbi mu Uganda era yayimbiddeko abantu emitwalo 8 n'ekitundu ng'abasajja b'eddaabo bajjuzanga nakivuuna akuba waati wona abantu betulina babasombera busombezi mu Uganda muno omujiji gwabo gwe yeewana nagwo baba wabubi basabiriza abasajja bekolera nga n'essente zaabwe basiba ebiveera n'avaawo n'akwata gayazarudi n'asiba ekiveera okitegeera kati bo bano bamanyira kusabiriza busabirizi nino omulaba nga akudaalira mu kusabiriza walwala muzeeyi usimanyi muzeeyi basibidde mu nseeno ojanga onyambe bibamanyira kati abasajja baseba tabakola abasajja ba Abdulmulasi bakola abasajja abazeeyi bakola kaji nga akwata gayaza n'asiba n'ayimbira abantu bana n'afuna emitwalo 2 agikwata n'agula akataka nyo kange bizibu bitebereka kuzala abana batalina magezi kuma bintu byabazadde baabwe okitegeera ate ensobi zaabali nazo batuuka kuba n'abaliwo because ate bo ekinyingi kyabwe kyo bo bagezi bazadde bakazi balina ssente emirembe giregedda tebeetundanga gino emirembe beetunda omuyimbi omusajja yeetunda omuyimbi omukazi yeetunda emirembe gyedda tebeetunda nga bakolanga ssente zabazijjanga mu music bano bagamba ssente tuzijje mu music nga babbiba mmotoka nga babba beetunda omusajja yeetunda omuyimbi n'omukazi ne yeetunda okitegeera tebasobola bibagamba kusala amalodi okukulimu akabayimbi nga baguzeko bupoloti mu kwetunda naye nga alina face yakuyimba babbanga wana mu motoka e South Africa nga bakayingiza mu Uganda abayimbi ne biyitingako mu mawulire naye kati bali mu kubasajja abakolera industry nga tebabbye nga tebakumpanyiza ensobi z'abali abasajja abedda bazaalazaala nnyo ate nga bazaala mu bakazi abatategeerekeka batasobola kulabirira nakuweerera bano ensobi zaabwe bakopa zaabwe ne bagala katunonya abakazi abagagga ba MP simanyi baani betu batufunisa embuto bo baweerere ffe tukanye kukola ki kuzaala abimbi abasajja balina kuzi bafuuka bakazi mulimu omuyimbi ono gwe mumanyi nga tamanyi school fees ezifaanana ng'obukyanga omwana amuzaala tamulabi ne ku birthday omuguli akagoye takamuwanga naye n'omulaba ku TV oba n'omulaba mu interview nga yeeyogiza ebitakwatagana nga walina ssente muzayise batta wano buli luguudo oluva e Kampala yalinako ennyumba omwana kinyaga nnyo Bebekulu y'omu ku basajja bemanyi abayimbi abalina omutima omulungi wamugenda mu munyago ne mugana mugunze mu munyago gwa $4,000,000 ne mufuna $3.5 Bebekulu akwatako $1,000,000 kiwato n'agamba naye mweyiiye nange neeyiye wenti oye Bebekulu naye president wa Nigina ku kintu ekiyitibwa ssente nga oba nkugambe ki omusajja gwe bayita Sebato oyo wano mu Bunamwaya alinawo ennyumba ng'eriraanya Febonge Lutaya Febonge Lutaya omu ku bayimbi abalina ettaka eddene wano liri awo likyalinawo we bamusengula abaana bali Sweden wabweru tebagala kumanya ku bya taata waabwe okitegeera kyekirwadde kiri mu Uganda nti abaana b'abayimbi tebakuumye leggasi z'abataata baabwe Muzeeyi Sebatta yagwa mu kizibu ekisobola okugwa mu muntu yena ali mu ndongo kati Muzeeyi Sebatta nze kyanjogerako nkimanyi yakera ku makye n'agenda ne babeera mu nnyimba ne bakolera President Museveni ennyimba oli ne bamuwa ssente n'abawa bugolo kati obulumi bwonna ne bwakabiza omusajja omukulu ate ezziga ly'omusajja omukulu abasajja bola abasirikidde ebyama bingi nnyo
ne balaba bulabi firimu gye neggwa neffe tusaba kintu kimu kyokka amazima gajja kuvaayo sole but sure nti president wa Nigiina si muntu mulungi nze amagezi gayinza obbagaba kintu kimu kyokka it's not too late federation bagyesonyiwe because federation ya muntu buntu bantu aba be bananyini federation eyo nti bo baafuna kakatero kaabwe kebakozesa okufuna sente mu gavumenti ne balya ne bakola bye baagala neffe tumulaba tumugaba ekikolimo kyasize kijja muwerekera era ajja kiwulira batandise omubuuka